Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe ne Facebook gyeri Kyaiti page osobola ogirayikinga n'okusako kyonna ky'oyagala mbeere nga njogerako. Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaana abawala naddala mmwe abali ku byeyo. Ensonga eno gye ngenda okwogerako nkulu nnyo egenda kubeebakwatako kuba nfunye nnyo message nga ziva eyo ewammwe mmwe abali ku byeyo abaana abawala. Okusookera ddala abaana abawala mwagala nnyo okwefaako babakyala, naye ekikwasa ennaku oba ekinnyamiza abaana abawala muwuliriza nnyo ebintu ebibeera ku YouTube nga bababuulira ebintu eby'enjawulo ebyokukola okusobola okwekolako, okusika, kuleeta amazzi, kufunza, kukola ki ebintu eby'enjawulo byonna mubiwulira nnyo nga babibagamba okufuna eddagala mubeere nga mutereera. Omuntu ali ku kyeyo mulimu ebintu by'olina okwesonyiwa okukozesa. Nze mukusuubira kwange kyembadde ngamba oba nti mwe abali ku byeyo ebyokwekolako mwandibadde musooka ne mubireka, bw'okoma weewaka n'olyoka weekolako bulungi. Nze bwe ndaba kuba ndabye nti abaana abawala mufunye nnyo obuzibu nga mukozesa ebintu ebyo nga muli bweru eyo, okitegeera. Kati n'olwekyo kyembadde mbasaba abaana abawala mulekeraawo okukozesa ebintu ebiri mu nsi ezo gye muli nga mwagala okwetereeza wansi. Musooke mugumiikirize mukomewo ewammwe ne Uganda, mujja kwekolako bulungi nnyo nga mumanyi nti mukozesa ebintu ebituufu ebitalina buzibu. Kibi nnyo okubeera ng'oli ku mawanga naye n'ofuna obulwadde ng'obwo nga togenda kufuna muntu agenda kujjanjaba kuba obulwadde bw'owansi kibi nnyo okubufuna n'oba ng'obutuse wansi, naye ng'ekizibu gwe akyereetedde kuteekayo bintu ng'oyagala nti kwekolako. Kati n'olwekyo nze kyembadde nsaba gwe wenna omwana omuwala ng'oli bweru, oli Mbawalabu, oli ludda wa ng'omanyi nti owagenda kukola myaka 2 okomewo e Uganda, kyembadde nkusaba weesonyiwe ebintu ebyo ebyokwekolako ng'oli bweru. Gumiikiriza, kola ebbanga lyo liggweko, bw'onaakoma weewaka ojja kwekolako bulungi nnyo ng'okomyewo ewammwe weekoleko n'ebintu ebituufu by'omanyi. Kuba obuzibu bwe tulina channel ezisinga okubeera okwo ze mulaba ku YouTube, abasinga bakola ssente. YouTube eriko ssente, ekola ssente. Kati abasinga bo alikodinga kintu n'akissaayo nga tasoose kumanya kino ekintu kye ŋŋamba omuntu okikozesa mu butuufu kiri kitya, tekimuleetere bulabe, nina munnyonnyola ntya obutamala gakikozesa. Kati tebabifaako ebyo, bo batunuulira ekintu kimu kateekeyo ka vidiyo oba ka audio bakapuleyinge bakalayikinge, nze YouTube entereyo ssente. Abasinga kye batunuulidde, kati mulina okumanya ekintu ekyo. Tetuwuliriza ebintu naye mulina okumanya nti ebintu ebisinga okubeera ku YouTube ebisinga bo batunuulidde ekintu kimu, ssente ziva ku YouTube. Ekyo mulina okimanya nti abantu abasinga bo batunuulidde ssente ziva ku YouTube. Ky'oba olaba nti bw'ateekayo ekintu batunuulidde wantu wamu awokawokka, beetoololedde awo wokkawokka, boogera ekintu kimu, awo ebyokuwemula byokka basinga okwogerako awo kuba bakimanyi nti ojja kwangu okipuleyinga kuba mwe mwagala nnyo ebiwemula, okitegeera. Obeera ojja kwangu okipuleyinga yeeri bamutereyo ssente, okitegeera. Kati n'olwekyo mubeere beegendereza mu abaana abawala abali ebweru nga mupuleyinga ebintu ebyo bibeera ku YouTube. Abasinga nga bwe mbagambye nti bo beekolera ssente zaabwe, tebatunuulidde mmwe nti omuntu ono gwempa ekintu kino okukikozesa tekimuleetere bulabe. Ye ayagala kimu akugambe osobole okipuleyinga yakole ki, afune ssente mu YouTube. Kati n'olwekyo njagadde nkibabuulira ekyo. Gwe wenna ng'omanyi nti oli bweru, oli mwana muwala, oli mukyala, toddamu kukozesa kintu kyonna ky'osanze mu nsi eyo, okitegeera. Toddamu kikozesa. Ndowooza kye ndaba mu nsi ezo ky'oyinza okukozesa kiri ekintu kimu kyokka, okula
gwendaba nga alinga omutuufu okula yeyeko gwe bayita bamiya gwendaba yekka yalinga omutuufu okitegeera naye ebisigadde bifu mbeegayiridde temuddamu kwekolako nga muli bweru musooke mukomewo ewammwe Uganda mwekoleko bulungi n'ebintu ebituufu ebitegeerekeka ky'osobola okubuuza ne jjajjawo n'omubuuza ti naye jjajja kino wenkiteeka wansi tekindeetere buzibu okitegeera yakunnyonnyola gavumenti eddagala eryo ddungi lijja kukolera era likola kino bwekiti ne bwekiti buli kimu akikubuulire era abawala kye mbasaba mu abaana abawala mufeeyo nnyo okwebuuza ku bajjajja bammwe mmwe ababalina mubeebuuzeeko oba bamaama bammwe okitegeera ddala abo abali mu byalo kuba nze nkimanyi nti buli muntu ali wano mu kibuga mu Kampala alina gy'ava mu kyalo woba tolina jjajja wazaala mamiwo buuza jjajja wazaala ddadiwo woba tali obuuza ssengaawo baganda ba ddadiwo abakuzeekuzeemu nga bali mu byalo bajja kubuulira buli kika ky'eddagala n'obulabe obukirimu ng'obadde okikozesezza obubi okitegeera tomala gakozesa ddagala ng'oliwulidde ku intaneti n'ogamba kamale gabikozesa kambiteekeyo tokigeza tokikola kya bulabe nnyo 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 ojja kufuna obuzibu ky'oba olaba nti njagadde mbabuulire ti mmwe abali ebweru wa Uganda ate mmwe muli mu bulabe bw'amaanyi nnyo 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 endaba gye nalabyemu ngeri gye nanoonyerezaamu ku message ze nafunye ku abo abaana abali ebweru muli mu bulabe bw'amaanyi abantu bababuulira ebintu nti kozesa kino okole kino kati n'oyagala okikozese ng'oli eyo ebweru n'otamanya nti ebintu by'eyo byanjawulo ku byaffe wano okitegeera kati n'olwekyo kye mbadde mbasaba njagala mwesonyiwa okuddamu okwekolako ekintu kyonna toddamu kwekolako kintu kyonna okitegedde sala busazi byoya naye ebisigadde bireke ebyo simanyi kukyalira nsiko simanyi kufunza simanyi kukuumesa simanyi biki ebyo ebintu mu byesonyiwe muddemu okwekolako nga muli wano wammwe Uganda bigenda baleetera obuzibu nnyo nnyo ekyo nkibabuulidde mwegendereze nnyo 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 ebintu bye muwulira ku intaneti okwo mubyekenneenye tomala gabikozesa sooka omala okufuna obukakafu nti kino kye bambuulidde kituufu tekirina bulabe okukikozesa n'olyoka olyoka okikozese kyekyo nno kye njagadde obbabuulira mubeere beegendereza okumala gakozesa bintu bye muwulidde ku intaneti musooke mukikoleko okunoonyereza nga mubuuza ku bantu abasinga nga mwebuuza ku bantu ababasingako obukulu kijja kuba kirungi nnyo.